libadde Essanyu Cong wano ku kitebe kyaffe ekya National Platform omukulu His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olukomyewo bw'ati n'akwata Oguffo awadde omukulu Alex Waiswa Mufumbiro Oguffo ogw'amaanyi era nga Alex Waiswa Mufumbiro wetwogerera kati yaddidde Mathias Mpuga Nsamba omuliwo enkwe omubbe w'akasente oyo nga bwe mumanyi byonna ne kazambi gwakoze n'enkwe zaali mutukolako n'okwagala okugezaako okutta His Excellency Dekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine officially ate amuwummuzza mu NUP era nga omukulu oyo takyalina kyonna kyagamba ku National Platform era takyali muna National Platform ke kaseera ke kadde agenda atandika ekibiina ekikye gy'anaafugira abantu by'anaamanyirira abantu gy'anaawera amateeka nga ye bwagala okugawa banne baganda bange mikwano gyange kyenyinza obagamba nti embeera yeeyo Alex Waiswa Mufumbiro Bamugomodeko Oguffo bw'atyo n'atensera amazina katoga mu muti embeera baganda bange mikwano gyange eriwo naye nga twongera okuweebaza oyo yenna akola ekisoboka okulaba nga tutereeza eggwanga lino oyo yenna akola ekisoboka okulaba nga Uganda eno efuna ekyenjawulo kirina okufuna ffe tumanyi bulungi nti tujja kufuna ekintu ekituufu nga bannayuganda weewaawo ye Kaguta Museveni awamu n'akabinja ke munnange baddeyo ne beerimba ne beefumba ne batulowoozesa nti be bategeera ne batulowoozesa nti ffe tetukyalina se ku ggwanga lino naye naffe tudda ne tubasekera ne tubatunuulira ne tugamba oba bano baba kibambi nga ne bwe tutaba bafeeriya baganda bange mikwano gyange ffe tutambula olugendo olutwala mu maaso ate nga tujja kuba bawanguzi yes tetule His Excellency Dekeri President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine talemerera wangako kyenyinza obagamba so byonna bye mukola mubikole nga mukimanyi nti nno tulina omulwanyi Namige eyatukulembera mu lutabaalo ate agenda otutwala paka kufuuka bawanguzi era tuli basiimu nnyo olw'okuba nti President waffe waali weebale nnyo President kola ate decision eno ennungi eyongeddeko ku bannayuganda Alex Waiswa Mufumbiro naye tukongratulatinze nnyo mukwanda waffe Uganda badde okwagala okukakweka gajja kwetolaga batookeko naye ate nga tewalina kwerumaaluma waloga nti ate munnaffe yakkiriza n'okwetonda n'akola ki tuve ku maanyi agaamuweebwa invisible hand era eyamusitega akakodyo kubanga kuno kwali kumutega akakodyo mu minutes ne bateekamu n'erinnya lye ng'omuntu ndoza kulaba tuwuliriza kamusomera minutes mazima gali tufuula abeetembe oba yanga niba inongo bagaine abagome gali akayimba olindisa kayongoyewe tolindisa kayongoyewe tolindisa kubanga ojja wasima ne batogireke talolunalo baaba twaleretete aya consideration PC paper 14 2022 on service award review of selected benefits of the leader of opposition and backbench commissioners 2022 Parliament Commission considered and approved the service award and review of selected benefits for the leader of opposition and backbench commissioners, a one-time service award of 500 million for the leader of opposition, a one-time payoff service award of 500 million shillings for the leader of opposition, one-time payoff service award 400 million for the backbench parliamentary commissioners. The service award shall be one-off payment and shall not change regardless of length or tenure of office.
The leader of opposition in parliament shall be provided with one bodyguard when he leaves office. The above mentioned benefits and service award shall be held by the current sitting leader of opposition, Honorable Matthias Mpuga, and backbench commissioners on a person-to-holder basis. All the benefits considered and approved under this minute take immediate effect. Okategede bwino tuleta bwino mna kwa baliyeyo balibologa baliko bantuko bwino kakati person to holder ebintu bino muwulira mu minutes bakugamba nti the above mentioned benefits and service award shall be held by the current sitting leader of the opposition, Honorable Matthias Mpuga, and backbench commissioners, one on a person-to-holder basis. Tutegera gani? Kakati awali mu lukiiko Anita Among, MP, Speaker, Chairperson, Matthias Mpuga, Leader of the Opposition, Parliament, Solomon Silwani, Parliamentary Commissioner, Rosi Akampurira Mbabazi, Parliamentary Commissioner, NRM, Anita Annette Among, NRM, Speaker, Matthias Mpuga, Leader of Opposition, Opposition, Solomon Silwani, Parliamentary Commissioner, NRM, Rosi Akampurira Mbabazi, Parliamentary Commissioner, NRM, Esther Afoyo Achan, MP, Parliamentary Commissioner, NRM. Absent with apology: Thomas Taewa, Robin Anabanja, Matia Kasaija. Olo atuneje notalimu. Atuneje ntakwasi kalimu. Kakati echo nebayisa esente ezo mu bumenyi bw'amateeka bwe nabagamba nti oba omenye section 8 section 9 eya Leadership Code of Conduct Act 2022 n'ekikwewuunyisa nti kakati kale ng'ogyewo ekisente nti mwami Mpuga asaba omusirikale ow'olubeerera paka kufa. Asaba obukuumi bw'omusirikale bodyguard alina okuba naye paka mago kusane milioni bimeka biri mu ndagaano inanti kulaga byeri munaje ndi kusoma zino minutes zino zenyine zirabo by'omutwe nti twazijewa nefe tuzirina parliamentary exhibition yalese wino kakati Anita Among abampuliriza ng'akozesa radio eya Mama FM bewa obuwumbi 3 ne milioni 10 nti balipotinga amawulire ga parliament. Abasayininga ku lwa radio kwe kuli Sitina S. Sechi Cheritoch, Hun Chenuchech, General Council of Parliament, Kaya Rajab Semali, Marketing Manager wa Radio, Itu Testela, Director of Radio, abamu kubano bakozi ba Parliament, ne oluba bekobana okutwala a billion, ampuliza, Anita ali mu Parliament, kubanga radio eno pale funameko kuva ku Parliament. Kyogamba eno radio pale teweza. Wenzo jibu sabusa kubuvunanyizibwa. Nayo nataddewo radio ye ajiwadde obuwumbi bumeka 3. Ezo tezibangiwa zagenda mu advance. Ababaka ba Parliament eno Parliament ababaka gye basinza okufa obwavu. Kubanga n'emirimu gye balina okukola babagamba economy naddala bana bapya. Look at the economy. The economy, kumbe economy abantu batano bakiva. Mumwa ubuyinza mu commissioner. Wake up. No lutalo lwa Uganda nena mababaka lwamwe. Emotoka za babaka ziri mu basement. Speaker yafuka na tema lya babogolera. Sit down. Omuntu eyaleta eyajja
ng'alina abantu abamusindise omubogolero ti ng'ali fulu ya parliament. Keep quiet, sit down, apologize. Era baganda ng'abo nze Waiswa layilayimu osobokamu otya layilayimu kakati gwatunenya alowooza nti kuneneŋŋana oluvannyuma lw'okuyisa bali n'abawaayo ssente Anita Among ennaku z'omwezi nga 24 May yatwala invoice nga yeeyongeza 4,000 yava ku 10 n'ayingira 6 afuna kumpi gwe ampuliriza afune sente suke miliyoni 2 buli lunaku akole sente zisinga president wa America. Esente zakola lunaku wabanga akole 10,000 times ennaku 7 gye mitwalo 21 gwali eyo alaba omupiira njagala otunuulira abasambi bameka abafuna emitwalo 21 buli wiiki ezo teziriko musolo ate size gwe musaala neze sente zatetenkanyiza ku allowance ye nga speaker buli lunaku aba nekyatambuza n'abanga atwala emiliyoni z'abannayuganda aga buli lunaku n'abanga omwezi atwala atwala emitwalo 21 egya dola ze miliyoni kumpi 7 ampuliriza buno tebubangawo obubbi mu Uganda ampuliriza nga 24 yakozesa aba staff member oluvannyuma lw'okuba nti bano abawadde ebitaano n'ebina yakozesa olukiiko olwo lwennyini ne yeeyongeza ssente okuba ne allowances ze n'ayongeza n'ez'omwami we Alhaji Magogo Moses. Era buli w'owulira ng'afunye manya nti ne Alhaji Magogo naye afunye ampuliriza ku lw'obudde gano amanya g'ensoma bye bakola mu staff ya parliament nga bakola ne Anita Among era zino ze ssente bwe bati babadde batwala ssente z'omuw'omusolo tetubyogera kubanga ffe abamanyi abasembayo oba tulina security ey'amaanyi naye ku lwa Uganda ne ku lw'obuvunaanyizibwa bwe mwatuwola twewaayo omunnayuganda oli owa wansi kubanga bannayuganda mu abawansi abamu ababiwulira abatafuna mukisa kubiraba ku mutimbagano tulowoozezza nti tujje tubabuulire lwaki president omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'enguzi ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi akalambidde ssente nnyingi zisasuddwa bannamawulire okuvvoola enteekateeka eno ey'okulabisa n'okulaba nti tubabuulira obubbi obubaddewo naye munnayuganda wabula ojja wasima ne batogireke talolunalo baaba twaleretete aya Consideration PC Paper 14 2022 on Service Award Review of Selected Benefits of the Leader of Opposition and Backbench Commissioners. 2022. Parliament Commission considered and approved the Service Award and Review of Selected Benefits for the Leader of Opposition and Backbench Commissioners. A one-time service award of 500 million for the Leader of Opposition. A one-time pay-off service award of 500 million shillings for the Leader of Opposition. One-time pay-off service award 400 million for the backbench parliamentary commissioners. The service award shall be one-off payment and shall not change regardless of length or tenure of office. The Leader of Opposition in Parliament shall be provided with one bodyguard when he leaves office. The above
mentioned benefits and service award shall be held by the current sitting leader of opposition, Honorable Matthias Mpuga, and backbench commissioners on a person-to-holder basis. All the benefits considered and approved under this minute take immediate effect. Okategede bwino tuleta bwino mna kwa baliyeyo balibologa baliko bantuko bwino kakati person to holder ebintu bino muwulira mu minutes bakugamba nti the above mentioned benefits and service award shall be held by the current sitting leader of the opposition, Honorable Matthias Mpuga, and backbench commissioners, one on a person-to-holder basis. Tutegera gani? Kakati abali mu lukiiko Anita Among, MP, Speaker, Chairperson, Matthias Mpuga, Leader of the Opposition, Parliament, Solomon Silwani, Parliamentary Commissioner, Rosi Akampurira Mbabazi, Parliamentary Commissioner, NRM, Annette Among, NRM, Speaker, Matthias Mpuga, Leader of Opposition, Opposition, Solomon Silwani, Parliamentary Commissioner, NRM, Rosi Akampurira Mbabazi, Parliamentary Commissioner, NRM, Esther Afoyo Achan, MP, Parliamentary Commissioner, NRM. Absent with apology: Thomas Tayewa, Robin Anabanja, Matia Kasaija. Atuneje notalimu. Atuneje ntawazi kalimu. Kakati echo nebayisa esente ezo mu bumenyi bw'amateeka bwe nabagamba nti oba omenye section 8 section 9 eya leadership code of conduct act 2022 n'ekikwewuunyisa nti kakati kale ng'ogyewo ekisente nti mwami Mpuga asaba omusirikale ow'olubeerera paka kufa. Asaba obukuumi bw'omusirikale bodyguard alina okuba naye paka mago kusana milioni bimeka biri mu ndagaano eyo inanti nkulaga byere munanyeni kusoma zino minutes zezino zenyini ezirabo by'omutwe nti twazijewa nefe tuzirina parliamentary exhibition yalese wino kakati Anita Among abampuliriza ng'akozesa radio eya Mama FM bewa obuwumbi 3 ne milioni 10 nti balipotinga amawulire ga parliament. Abasayininga ku lwa radio kwe kuli Sitina S. Sechi Cheritoch, Un Chenuchech, General Council of Parliament, Kaya Rajab Semali, Marketing Manager wa Radio, Itu Testela, Director of Radio, abamu ku bano bakozi ba Parliament, ne oluba bekobana okutwala billion, ampuliza, Anita ali mu Parliament, kubanga radio eno pale funameko kuva ku Parliament. Kyogamba eno radio pale teweleza. Wenzo jibusabusa ku buvunanyizibwa. Naye ono ataddewo radio ye agiwadde obuwumbi bumeka 3. Ezo tezibanjibwa zagenda mu advance. Ababaka ba Parliament eno Parliament ababaka gye basinza okufa obwavu. Kubanga n'emirimu gye balina okukola babagamba economy naddala bana abapya. Oloke the economy kuba economy abantu 5 bakiva mu mwawa obuyinza mu commissioner. Wake up. Luno olutalo lwa Uganda nena mu ababaka lwamwe emmotoka z'ababaka ziri mu basement. Speaker yafuka natemalira ababogolera sit down. Omuntu eyaleeta eyajja ng'alina abantu abamusindise omubogolero oti
ngali full parliament. Hey, keep quiet, sit down, apologize. Bagana ngabo. Nze Waiswa. Sigaro yimide. Lai mu. Osokukamu. Otya. Lai mu. Oh. Kakati gwatunenya aloza nti kunenengana. Oluvanyuma lw'okuyisa balina abawayo sente. Anita Among ennaku z'omwezi nga 24 May yatwala invoice nga yeeyongeza 10,000 yava kakaaga yava ku 10 n'ayingira kakaaga afuna kumpi gwe ampuliriza afune sente zisuka miliyoni 2 buli lunaku akole sente zisinga president wa America. Esente zakola lunaku wabanga akole 10,000 times ennaku 7 je mitwala 21 gwali eyo alaba omupiira njagala otunulira abasambi bameka bafune mitwala 21 buli wiki ezo nteziriko omusolo ate size gwe musala neze sente zatetenkanyiza kwa allowance yenga speaker buli lunaku abane kyatambuza n'abanga atwala miliyoni z'Abannayuganda aga buli lunaku n'abanga omwezi atwala emiliyoni atwala emitwalo 21 ejja dola ze miliyoni kumpi 7 ampuliriza buno tebubangawo obubbi mu Uganda ampuliriza nga 24 yakozesa aba staff member oluvanyuma lw'okuba nti bano abawadde 5 n'ebina yakozesa olukiiko olwo lwennyini ne yeeyongeza ssente okuba ne allowances ze n'ayongeza n'ez'omwami we Alhaji Magogo Moses. Era buli w'owulira ng'afunye manya nti ne Alhaji Magogo naye afunye ampuliriza ku lw'obudde gana amanya g'ensoma bye bakola mu staff ya parliament nga bakola ne Anita Among era zino ze sente bwe bati babadde batwala sente z'omuwa omusolo tetubyogera kubanga ffe abamanyi abasembayo oba tulina security y'amaanyi naye ku lwa Uganda ne ku lw'obuvunaanyizibwa bwe mwatuwola twewaayo Munnayuganda oli owa wansi kubanga Bannayuganda mu abawansi abamu ababiwulira abatafuna mukisa kubiraba ku mutimbagano tulowoozezza nti tujje tubabuulire lwaki president omwagala w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu ku nsonga y'enguzi ne leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi akalambidde sente nnyingi zisasuddwa bannamawulire okuvoola enteekateeka eno ey'okulabisa n'okulaba nti tubabuulira obubbi obubaddewo naye Munnayuganda awuliriza Paal FM mpale eddakiika 3 zokka nkusomere obulyake obubbi obukenuzi obutwazi obunnanfuusi obulukwe oluteereddwa ku Bannayuganda. Sente zino si z'abantu si za mukulembeze naye za muwa musolo. Sente ziweereddwa bannamawulire. Allah bayitirivu ate gwe bakusuubiza tebakusuubiza mboko yo kumabunda bwe twali tusoso bwe obuvumu bwekuba gwe kiri ekintu kimu nti bakusuubiza emboko kumabunda nekugamba nti ebyalo yabindekere tujja kwitunka ffe twasi era ffe temuddaneeyo ne mulowooza office eyo eya Antamong temuddeeyo ne mulowooza nti nze Alex Waiswa Mufumbiro mugenda kubaawo n'ekintu kyonna kye musiiga ekinzija ku mulamwa ogw'okuwulira Bannayuganda obukenuzi obuliwo tekujja kubaako kuntiisatiisa ebyo bimwagala oteekawo okutiisatiisa ku bantu nti babaveeko bemusindika simanyi tujja kulaba tuti tujja kusiba simanyi tujja kutta ebyo kikafuuwe ebyo mubitiisatiise bantu balala era nzikiriza Kayongo olw'obutatya n'obutatirira Bannayuganda list Abannayuganda bawulire sente zammwe engeri gye zibadde zitwalibwa na lwaki president wa Uganda yatutte steps ezo ku mubaka gwe yasindika abeereyo alemese obubbi buno kuba twasindikayo abantu babiri twasindikayo onalebo zaake naye onalebo zaake nga 10 Maachi bamugoba mu lukiiko owulira bulungi nga 10 Maachi bamugoba mu lukiiko ffenna tumanyi kibayita probation esente zino zebeewa $1 billion
nagambye nti Honorable Mpuga amaze ebbanga ne Honorable Mwanga Kivumbi nga banoonya miliyoni 5 okuyamba ku Bulo Health Center 3 okususumuka okufuuka Bulo Health Center 4 betaaga miliyoni 5. Abaana ab'obuwala abasubwa okusoma olw'okubanga ennaku 8 mu mwezi olw'okubanga bafunyemu obuzibu wano ne wali ebbanga lyonna ne bafiirwa ennaku 8 emiliyoni 5 zabadde zisobozesa abaana abo emitwalo aga okusoma nga tebatataganyiziddwa. Tugenda kusoma list. Okitegedde naye gwe owulira ssente obubbi obuli wano oyidimu mwe imaamu mukola kankube ekide kino ogire mu kidde kankube ekide kino. Bwatyo Alex Waiswa Mufumbiro bw'annyonnyodde ensonga ate ng'ensonga eno ddala nkulu nnyo baganda bange mikwano gyange gye tulinza obbagamba bintu bingi bituukawo bintu bingi byogera bintu bingi bikolebwa naye twongera obbajjukiza n'okubagamba nti His Excellency the Executive President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda mu maaso n'okulongoosa ate n'okutereeza ekibiina kyaffe ekya National Platform okukijjamu empulongose za Mwami Museveni z'abadde agenze ng'akiplantingamu. Tuli basiimu nnyo mukama waffe tukusaba tutambulire bwe tuti ate tutambulire wano. Bangi bajja kwogera ebigambo, bangi bajja kukola bye bali mu kukola, bangi bajja kuvaayo, bangi bajja kulitisayizinga buli kimu kye bagadde okulitisayizinga. Naye ffe tujja kusigala ku mulamwa era twesuubiza nti tujja kufuna ekituufu kye tulina ofuna n'eggwanga lyaffe lijja kununulwa. Ffe tutambulirawo na kukkiriza era tutambulirawo na mukwano. So abo bonna abalina ebigendererwa byabwe ebirala tubaleke n'ebigendererwa byabwe, ffe tusigale ku mulamwa gwe tutambulirako era gwe twasuubira okubaako ebbanga lyonna.